neyanziza neyanzike mwalimu tukomye nga otubuulira yidi bajaniriza batya bategedde batya nti leero yidi si yidi wanze nzijukira waliwo yidi yatuuka emabega yalinga 9 nga 8 waliwo mu 9 8 naliwo nze niwa 9 mweta ndi musajja mashallah olidde ku yidi eziwera mashallah bate manyi okubalanga baswaba bali bane nkola mu 200 awo ndiwa ko ndi mu 9 mwetano yiseka mu otadde wala Mungu ateke mbaraka Allahumma amin muntu yasoma ne bawuza ima alhamdulillah kakati nijukira bagula ebyo emmere ne batalangirira yidi nga mulimu ennyama biki waliwo kabafaafagala n'okkalirira abantu bedda bategeera batya yidi nti kakati yidi etuuse ebintu bibiri balangiriranga okubala n'okulangirira ennaku bali ennaku nti 29 oba 3 okuzibala batya tugenda kusiiba 3 oba oluusi okulaba omwezi bannabbi agamba sallallahu nti musiibe nakulaba mwezi era musiibe lukikulaki mwezi kati ennaku wano z'abasunguwanga okuzibala ndi lero lwe lusooka lulako tebamanyanga oluusi byajjanga nti ate mwezi gwena okulanga mukulu gwali gwaboneka dda twasiibye leete abantu ate twasiibye mangu aye tegunaakutuuka kati mwetujja mugenyi asooka magula ojjako mugenyi asooka nebijja mugenyi asooka etujja gundi ezo ez'enjawulo ezo so abantu okulangirira okw'omwezi nekubanga kuliko obuzibu kulikamu ababalanga kalenda nnaku 30 abantu bagamba nti tusiikwa hadiisi ya nabbi egamba ki mwezi okuba tegulabise then tujuze mmeka kati olw'obuzibu bwa communication radio abamu balinyanga okutegeera nti omwezi gwabonese kyalinga kyangu naye kuliko ababeeranga mu bifo ebiri higher altitudes ne balengera omwezi oba olusi bagulengedde abala balinyanga ku miti miwanvu balengera mwezi abaana balinda ebizinga bani abagulabye bawulinda nnyo amaloboozi agava Saudi Arabia tutega nga tulina radio wano radio Uganda tutega shortwave wazirabako ezo zeze radio zitwatengamu zabirangako radio Uganda kuyabeeranga simanyi shortwave simanyi biki ebyo sound solo kika kya radio naye kati emikutu olaba nti kati tuyita ku digital analog ani kati bali bayitanga ku ki shortwave simanyi n'emikutu emirala gye bayitangamu kati twabeeranga okwo nga tulinda radio nga tulina eki radio Uganda abafe balabye omwezi oba nedda ne balinda oluusi n'amasimu nga kazize oluvannyuma lw'okujja kw'amasimu nago amasimu nago ne gafuuka ensonga okusiiba omwezi gwalabise okuba essimu Saudi Arabia bagikuba Misiri bagikuba Yemeni bagikuba ludda basa bagamba ki webintu ebyalinga tewali masimu bo bakolanga batya bifo nga tenakujja masimu mulaba mwezi nakujjuza 3 era wekolanga oluusi ebitundu ebimu tebyalabanga mwezi nebijjuza 3 abaala balabye omwezi ne basaala mu nsi emu Uganda ab'empigi tebagulabye ab'embara bagulabye ne basiibulukuka abantu tebagulabye eri yidi nga bali mu masavu wano bakyasiiba enjala etabusi nga olaba nti neighbors bano ab'e Kenya mainly bo basiibanga nnyo olunaku oluddako naye batwalabye omwezi nti babeere bakakafu n'olwaleero bakyabikola nnyo e Kenya okusiibuluka n'okusiiba n'okusiibuluka yidi n'okutandika okunamanzaani akola ki kati bamaze okutegeera nti leero yidi awo nga muwadda nkozi wagame twamuyimbanga munaku 10 sikala ki muwadda ya Ramazan muwadda ya Ramadan abo bateekangamu ebyekiganda ebigambo guweddeko ogulumya enjala guweddeko ogulumya enjala muwadda ya Ramazan we bati abamu bakolanga ki naye nga kigambo kitegeeza muwadda ya Ramadan tukusiibula mukwano gwaffe Ramadan
obadde mulungi mwezi gwa baraka mwezi gwa kwesiima mwezi gwa mukisa mwezi gwa kufa ku banno netusaba Allah ayidina rabbana ay Allah waffe mutujjize Ramadhani shahru saada mwezi ogw'okwesiima alayya bil fadail tegede fe tumuyinamu ebyaffe ebyenkiza ebirungi tegede tuyinamu ensonga ezaffe mu Ramadhani mutuddize Allah adde mwakomewo nga naffe tukyali balamu ayidina ya Allah mutuddize Ramadhani oyo Ramadhani zalinga dduwa ninga bamuteeka mu nsera gyaki za kuyimba kati edduwizi tetwasomanga mu kaseera nga Ramadhani agenda ayi Allah mutuddize Ramadhani mujja naye atusiŋŋaanewo kubanga tumuyinamu ebyaffe n'ebyama byaffe Ramadhani tubeera balamu Ramadhani tubeera bagagga Ramadhani Allah otuwa kino tubeera bumu ffenna tutambuza ensonga zaffe ffenna lumu tusaba Allah waffe otuwa omukisa gwa Ramadhani balangiriranga ng'olwo evvumbi litandika okuwunya jukira bano baateekateekanga tibalinga fulwairo ugenda balangira Ramadhani Eid nga balina kyogenda kulya sekama yambala onoonya woogenda kuliira baateekateekanga bimu ku bye baakolanga ebiseera bimu famire zaaliranga wamu abaana bagonde beegatta wamu wa Jajja ne munyumirwa ne muba ne connection ezo abava ewa kojja Munyami abava ewa maama gundi abava ewa taata gundi bonna ne bakuŋŋaana awantu awa bazzukulu ba Munyami bazzukulu ba Luwalala bonna tugiridde wamu abataasobolanga ekyo olwokuba bali wala biki bateekateeka na Eid yaabwe ne bakyaza buli omu ne bayita abatali basiraamu ne banneiba nga Eid ne banneiba bagitegeera nga ne basiraamu bakola ki naye nga pirawo wa Eid awooma nze njukira nakojja wange bamuyita kojja Nsanja emu ku basajja bemmanya bafumba pirawo mu Uganda oba mu nsi yafumanga pirawo wa Ssekoko kojja Nsanja Ahmad Nsanja ngafumba pirawo wa Ssekoko n'embuzi naki ngafumba pirawo wa buli kika era twakula kulya pirawo oyo nga twagala nnyo Eid okirire wakojja oba wa Jajja ajja tuyidaya kayaga nga musase kojja agenda kufumba oba ekigudu wali wa Haji Kasule nga abasasire ya Rabbi so nolwekyo twawomeranga nnyo pirawo waffe oyo naye nolwaliro kojja akyafumba pirawo wakafumbira kapirawo togomba ono golidderidde awerako so abantu bedda bafumbanga nga pirawo abaki muwomu abamu ennyama abamu enkoko abamu ebirungo nga pirawo wa Eid yayawukananga n'owa futaali n'enva za Eid zayawukananga eza futaali empombo zabangawo twakula bafumba buli kifuka kya mmere kya nva kyamanga mukolo oguwedde emirimu Eid ebeera Eid ennaku lwa Eid lwabeeranga lwanjawulo nnyo tube mu maaso ga Ramadhani guwedde kati nga baba n'ebirala tusanyuka tutya abamu abasiraamu bagendanga mu kadongo kamu si byempagira naye baatekanga mu kadongo kamu oluusi ne bakazanyiikirizi bano bakazanyiikirizi mu theatre ebyo bazanyanga emizanyo gya theatre egirolugino ddala n'emipiira gy'ebyalo twazanyanga nnyo emipiira Eid Cup basiraamu si baki gana wano muganda wange Sozi ne ttiimu ye bateeseteese Eid Cup era ejja kubaayo inshallah tujja kuba wangulu kuluuza wangulu ku kisaawe oba express ne villa kati Eid Cup yabeerangawo abafumbo n'abawuulu bagulawo oluusi kati omupiira guli wakati w'abasiraamu n'atali basiraamu kugambanga olweggulo wano maze okulya olweggulo kugenda kukola ki kunyumirwa obusiraamu bwalingamu obulamu bwalingamu obulamu nga obusiraamu bwe butyo bubeera mulina okutambula nga mulina okuyinga Oluganda oluusi okwerambula oluusi obudde buzinza ku level nina ebibuuzo byange bibiri etizedda zanyuma nsaba ono nnyonnyoleyo nkute inshallah ekisooka kyava ku ki okuyitibwa sitatu oziyita ez'amaseeka kisebo kitegere gye gyakubanga nnyo abantu kakati sitati abamu tebagala nkuddamu kola ki weyongerayo ekyokubiri n'amaseeka tebanyonyeranga nnyo bukulu bwakusiiba ki sitati ate nga bo bazisiiba bagamba mwenje muwerekere omugenyi naye nga si za tteeka kati tujja kuwerekera mugenyi kati ezo amaseeka tegede kati obukulu bw'ennaku ezo
obulungi bwazo abaseka ne babukola ki ne babwesigaliza ne babalekera era ezo sita nesiibwa nga nnyo amaseeka wava sita nyingi ennaku ezo zisiibwa n'olwaleero omuntu atali seeka neseeka asiiba sita tulamu empeera ekisembayo laira tulukadde tumungu tugibuuze gwalinga mukolo munene nnyo natuulako okulinda laira tulukaditi nga mutuula totulanga mu lujja ne tulinda ekintu ekyaka kiyitewo kijjanga nnyonyi nga kyaka kiti oba kisala busazi nga kibunoomu nemukirinda era twalindanga tusaba nedduwa zaffe singa nampise ngeze mu P5 singa nampise komawo nga ngeze mu P7 nekyo kyayitawo kyo tukadire ate Mungu yageranga walingawo gundi kibunoomu nga mungi nga kibunoomu oyo naye nga bisera bisinga obunyuma bukyatudde mu lujja ng'ayita twatulanga mu lujja netulinda omusaayi mwezi yankwaka tugira olyangwa banaye wuyo nagirabye naku zaatuuka nga tukadde tusaba tulina omulaba buli omu abamu tebamulabanga tebalabanga kibunoomu so Mungu yamanyi byeyakolanga ebibye naye ng'atera ekibunoomu alabikira mwezi ennaku kati nga mulina okwo abamu nga mumatya nomumatya nalabye eki twagirabe wetutyo yabadde yalunaku weruti wenolaa nekya nga embeera ekyukako obudde buba bwanjawulo kati ne twalindanga nnyo ekiro ennaku ezo ez'ensuusu antunilayatuluki layatulukadiri era nga tusoma maduwa twebaka ne mu lujja bisere bisinga obungi ow'omulembe guno mu ddakiika emu bbiri akola atya kwezi ennaku zalakyolukadiri kuzuukuka budde bwa kiro gerako mu mizikiti kola itikafu kusaala ntyo kuzuuka nga budde bukyali tugeza tuwozagira mu nnaku ezatuwe kati kasa enjuba egwa tandikirawo edduwazo nesaddaaka nebisikati n'emirimu emirungi gyonna gikole extensively then n'abasobola mugereko emakka mujja kulimira kubanga emakka ekiro kiramba obanga ali obudde bw'emisana emakka kiro kiramba wawatangaala paka wakanga misana ekyokubiri mba muli mu ibaada paka kuwulira bulungi ku ibaada oba ku magalibi odda mu isha kyali mu muzikiti nova mu isha nsala tarawuya nova mu tarawuya ngaokyali mu muzikiti noya tahajjudi ku saawa 6 nemugisaala tegedde nemumaliriza tahajjudi nemugenda mu ddaaku tewali budde bwebaka subu ya saawa 10 nemusala subu nodda ewaka nodda mu hoteeri sawa taka tusama 5 star kumpi ddala 5 star experience tubalabye sulanga mulange sulanga mukungu wetyo tubeera abantu mubasuza tubasuza batambuza bulungi train batambuza bulungi bus 3 first class VIPs otambulanga mulangira nga mukungu neweyagala tubasomesa tubagazisa kyebazeeko mashallah taala neyanzike muwalimu tukuliriddemu eddakiika nga 10 atusaba otusajjume mweyo ensonga awo wenyini mutukkirize tukomaawo tujja kukomawo insha Allah ne muwalimu wanaaba avudde emakka insha Allah ate tusobola okubeera nga tugenda tujja sookera ndooza ku hijja oyo akuba tukyalinayo history oli gwotulekedde gwe twetaaga history mukulu nnyo tunafune history oyo tufune hijja insha Allah tufune amadda ga mbogo otugambye bulungi nnyo tutambule n'obusiraamu n'okubutegeera omukama bankumire banyita Maleheni wamu ne Hassan Musa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.